Welcome to the show ukwaniriza mu program Lugonvu's Show. Program Lugonvu's Show mubadde mugimanyidde eri mu nsonga ziri enkadde ez'okwogera ku nsonga z'ebyenkulaakulana, twogera ku nsonga z'ebyobulamu, ziri inspirational, motivational n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Abasinga abawuliriza n'abadde bagoberera show zino ku mukutu ogwa YouTube, ku Facebook n'awalala mubadde mufuna obubaka obukwata ku nkulaakulana era bangi mufunyemu kyenkakasa. Naye leero Lugonvu's Show ekyusizaamu ku katono ku buufu nga bw'okiwulira erinnya nti Lugonvu's Show tugenda kwogera ku bulamu bwa Lugonvu Ssetongo Frederick Lugonvu. Wali towulirangako era kyenkakasa Lugonvu gwe walabanga ku radio era gwe walabanga ku TV era gw'olaba ku TV, gwe wawuliranga ku radio era gw'owulira ku radio, okoma wali kukumumanya kukumuwulira naye tomumanyi. Naye waakiri bwe tufunayo ku mukisa nga guno twagala Lugonvu kati omumanyeko akatonotono koyinza okutwala mu bulamu bwo. Weewaawo akubuulira bulijjo ku byenkulaakulana, naye obulamu bw'omuntu kikulu nnyo nti womanya waakiri ebimukwatako, wabawo kikugattako ekikuzimba, naawe abadde aweddemu amaanyi n'otegeera abantu gye bava okufuuka abantu ab'omuwendo. Abagagga be twogerako bulijjo bahamu, abagagga be twogerako Owengeye yani. Abagagga bangi betwogerako, abagagga basibalamu, abagagga ba Sudiru n'abalala. Obulamu bwabwe batandikiramu tebwali bwa kumukeeka, tebasikira bisikire, byava mu ntuuyo, byava mu kakalukana n'ebirala. Kati rero tulina Lugonvu Ssetongo akubuulira obulamu bwe era gwe tugenda okubeera naye wano nga tunyumiza obulamu bwe okuva gye yatandikira ensi eno gye yamukubira okuva wansi eri Busubi Kyamaganda lwe tandise n'okusoma ebiri mu show. Katandikire wano Lugonvu nsanyusa okulaba. Ndi musanyufu okubanga onkyaza. In fact it was yesterday bantu bajja nakukyewuunya nti Lugonvu's Show ate Lugonvu gwe bakyaziza okayana kwawadde kw'amaanyi naye nga Munnayuganda ndaba nkobaza okubanga onegaseko olunaku olwaliro. Amannya gange nina amannya 4 kuba abantu abasinga bamanyi matono bamanyiko 3. Okay. Anze Ssetongo Frederick M Lugonvu. M ligwayo nti Mulali. Mulali lyagwanga ki? Mulali nakawulira abantu babiri nga babayita ba Mulali. Yes, naye nafuna omukisa nti bonna ababiri be nakawulira nga babayita ba Mulali. Babadde bantu abampa amaanyi. Kati sibe bantu bogamba nti bano kyabasala. Kati gwe wakusatu. Nze wakusatu ngezaako kubagoba naye nga nze Ssetongo Frederick Mulali Lugonvu. Omwana we Busubi Kyamaganda mu Lwengo mu kyalo ewaffe mu ku district esinga obwavu mu Uganda. Naye nga ndi mu Kampala ndi nammwe. Busubi Kyamaganda mu Lwengo. Busubi ndowooza ne Samula gyava. Samula gyava. In fact nali munoonya akola ku CBS FM radio y'obujjajja, nali munoonya kagamba ekyalo kiriko baserebu babiri ate no si babiri kati waliwo muganda wange Sebwato Julius, omutaka Julius Sebwato yali ku Bukedde FM Embutikizi. Naye gyava ava Busubi naye kati bonna buli ave Busubi ng'oyingidde mu bintu nga bino bino okuneeyanjulira ate bw'otuuka e Lwengo kitegeeza kagamba mba muyingirawo Lwengo nga mugenda okujja Christmas. Era nyina ekintu kye njagala nze njagala nnyo nze situnulira nnyo kulaba bintu bimaze kukula. Njagala nnyo ffe tukuze ekyaffe. That's why nti njagala abantu bano bonna mikwano gyange ekirungi muganda nge Julius Sebwato muganda wange nnyoyo ate kyagaziwa nnyo. Kati muganda waffe Samula atwegaseeko. Kati tulina baganda baffe Suna Beno yafuuka mukulu wange Mbazira eyo ligi mu Masaka baŋŋamba ne Red Titi naye waawo mu Kinoni. Kati nyina ekintu kyenjagala nga tulina that brand Tiimu Lwengo kyekintu kyendi mukulwanako. Tiimu Lwengo nga bwevaayo tulina naffe eddoboozi nga tusalawo omukulembeza n'atukulembera si bano ba mafiya okutukulembera mu ggwanga mu Lwengo. Mu Lwengo. Atulaba Lugonvu's Show tutandikire ku kuzaale kuba okusoma kwajja luvannyuma tusooke n'okuzaala. Azaalibwa ani Lugonvu mutabani w'omugenzi Namusanje Steven ne mami wange omulungi omwagalwa okuzaamu. She's beautiful and she's nice. Gertrude Nabachwa. Abengabi be banzaala. Tugamba abagundi Bannabukenya, Bannabachwa, Bannayiga sibakuba kigo ababeera bammange.
gyobadde olaga in fact bimpa essanyu nti bwe nfuna abantu nga mmwe abantu balaba the other Lugonvu abantu batono nnyo abalowooza nti Lugonvu asobola okuddawo n'asaaga naye nze muntu ajokinga ennyo lwakuba nti kyenjawukanamu nti bwe basaawa yakusaaga asaaga waliwo yaŋŋamba Lugonvu yantamya covid ng'okyaweerereza eri kusawoti nga bagamba Lugonvu bwatuuka naye nga Lugonvu atuuka ekiraawo ayinza okuteeka ku munkeeke n'olowooza ne mu nnyumba mw'oli kati mulimu covid naye yalimu oluuso era ndowooza nga abantu bamanyi Lugonvu abeera sirias buli kadde no sibeera buli sirias buli kadde okay Lugonvu naye n'okusaaga kwange kubeera kwa sirias so weddira Nkima mama wangabi okay ndi muzzukulu wa Mulagwe Yozefu omugenzi daddy waffe yasooka jjajja okufa taata yafa 1995 nali nkyalikana kati nze tokyansasira ebyo kati bibi yagenda bbanga liise bwe tudde nnyo mu kyokubagiza buli kaseera tulemu okukola yagenda fine n'okitegeera nti agenze n'okula kati tukuze kati ffe twafuuka bataata natandika okusoma nasale ebiseera bizaliwo yes kati bino ebya baby middle top tebyaliwo somanga mwaka gumu n'olumba twasomanga nassale okuteekateeka omanyira abantu kati bwova mu nassale ne tugenda kwakwata empola Kiswera primary school ewa Miss Namirembe nassale yabanga ya mwaka gumu naye nga nassale ko basinzira okulaba nti oyinza okuwandika abakyadafaga ehala manaja kawu ebyo kati nga bw'obiyiga biwandiika n'oyiga okusoma ouba ebyo nga oba osobola ogenda mu P1 twagisomeranga Miss Kisaki naye nga tusomera mu ddiiro Lugonvu abantu gwe batamanyi Lugonvu is coming from a humble background nnyo Lugonvu life gyavaamu era nze abantu bangi abaana benjogera nabo nga beekubagiza ne banakuwala tebali ndowooza bitono nnyo byebayisemu nga sibiyitangamu nze nkulidde mu life eya single mother nga daddy taliwo nkulidde mu life ey'okubeerako nti twasulako enjala nkulidde mu life ey'okubeerako nti twagendako kusomera yes life yaliwo okusula enjala kwe twogerako kwandibadde kwa kusoomoozebwa ebimu nti waliwo akaseera nti era nze kyeŋŋamba ennyo abantu nti bw'obanga oli awo naye nga ekyokulya wadde tekiriwo naye ng'olina appetite ekirya weebaze Mukama ekyo kyokka kikumala kati wasobola okuba n'ekyokulya naye nga appetite nga n'embeera gy'alimu temusobozesa kirya kati fe embeera twagirimuko eyo Lugonvu bw'ava ewa Miss Kisakye eyatusomesanga nassale mu ddiiro lye era kati ekyakanyomoza abamanyi ekyakanyomozi mbabuuza Miss Kisakye mukyala Kisakye oyo in fact story gye nawulirako mwami Kisakye oba ye gyali naye mukyala Kisakye yali mukyalo omusabye nnyo abakatuliki bw'asaba n'abeera overtaken by eddiini bw'emuvuga n'emutwala n'etandika okumulaga nti yalabikiddwa in fact yalabikiddwa mbu nali nvuddeyo n'alabikirwa n'ava mu bufumbo Bikira Maria ngalinga era nga afunye n'abagoberezi be azirikiza Yesu we nakase kati bwe nvaayo era natabuka nnyo kati waliwo ebyannemanga nayina ekyejo nze last born byannemanga kati ngenda okuwulira ng'atandise olugambo mbu waliwo abaana bagenda okukola ki okusigalamu mu kibiina kati nze ne mutiisizaawo maama nga teyabintumye naye mbaga nti maama yagambye oba mpikye oba kiikye kikigala wano kati nga nyina kyenjagala omusa mu nti nze wano nkola ki nina okuva olina okumpisa kuba maama yagambye mpisa labwabigamba maama n'aloopa baali bagenda mu katale ekyekuula namugaa nti omwana gwe wamugambye bwoti nti namugaa naye ajja kukola kati ne tugenda mu P1 otandikiriza obulimba si bulimba obutetenkanya nti nze nyine buli kaseera nkola ebintu ebimpisaawo abamanyi bamanyi naye nga nze muntu in fact waliwo enjawulo wakati w'obutetenkanya n'obulimba nze sisobola kulimba kintu kigenda kukosa muntu kati bwe tuvaawo tugenda kwakwata empola Kiswera primary school ewa Miss Namirembe essomero eryo lyandibadde nga kitundu ku St Bernard's College Kiswera eya mwami Kakindo omugenzi St Bernard's College Kiswera abamanyi Masaka limu ku masomero agabadde agamanyi for some good time naye kati lyagenda ligira mu ndoza ne competition n'embeera naye lyaliko eryamanyi kati nze nensomera kwakwata empola Kiswera primary school
nagisomerako P1B nensoma P1A nensoma P2 nensoma P3 eyo gye twayimbiranga buno obuyimba waliwo obuyimba va ku buno obwamukoye nida tetunaba kukoowa essaawa bwe ziwera 7 tiicha yasooka okufuluma ddala ddala n'abaana ne tugoberera nzijukirawo nayimba oluyimba olwo twali ndowooza tuli mu kilasi owanzo nali nsumagidde bwe nazuuka bweyimba tiicha teyakuba ate bukubika nga essaawa tezinnawera nga saa tezinnawera n'ensomero eyo ekimu ku byenzijukira funny moments nakola nnyo baaba waffe Namuli yali atukuzeemuko yakula alina kiyeetwaliramu ng'atulaga nnyo nti atusinga era twamukyawako kati omukwano gukomyewo kati bukulu naffe natukuze Namuli yaliwa ye mukulu waffe nzaalibwa na baganda bange basatu naye nga mu mami tuli basatu kati mu dadi tuli bana okitegeera nze Kaggalanda kati Namuli yandibadde mukulu waffe mu mami kati yatukula nnyo nga atukuba atwanguye nga atulaga nti ye mukulu kati nenkula nnyo naani neddeo emu ku funny moments zenzijukira kwakwata empola Kiswera primary school in fact yeneebaza nti saakwatako kifo kisukka kyakutaano mu Kiswera paka P4 naye kyenzijukira ddeewo twalina master nkata ng'atukuba nnyo mu kutuuka leeti kati nga bw'otuuka leeti akwavuza ekisaawe kyonna ne mwavula ekisaawe amaviivi gano ne gajjamu amayinja olwo tenamala n'abakuba kati bwe zaaweranga saawa emu kitundu awo 2 nga ddeewa ngamba fuule gye tugenda bagenda kukola ki kutukuba twayitanga mu Kasenyi tulina essala lyaffe tulina mukwano gwaffe yalinga mujaabu sala yabanga muwogo omuzinge mugundi mundagala kati wakeranga ku makya ne musala ebyayi ne mukwata ebiwa bino gy'akasola ebimino gya muwogo n'oyalirira ekyayi kino n'ogattako kino n'ogattako kino n'oteekamu emiwogo n'ogisimba n'ozinga n'osiba waggulu sala kati mujaabo nga ye alunda nte kati nga bwe tulaba nga ssaawa zigenze ddewo nga ngamba nti bagenda tukuba oli mwetegefu okugumira embooko nga mugamba tugende kati bwe namugamba nti tugende ye nga nti gwe kola ki gwe genda ye nga akola ki ate nga ye mukulu kati nga teyasigala nga obudde lwakuba bugenze nombye nnyo naye tatanenyumisa bingi kati ye nga asigala bwe nalengeranga eri nga asigadde mabega bwe yasigalanga emabega nga yeesonseka akasiko mu kwesonseka akasiko ngenda buli mabega nga sikyakola ki sikyamulaba kati nga nzira mpita baaba oliwa ngenda okola jangu eno olwo tuyiga omuze ogw'obutatuuka ku ssomero naye ekyatugana nga otuuka ku ssomero tugenda kukubwa kyovula nze saagala bibonereza ebyokubonereza ennyo abaana oba ekyayisa kati nga tukoma mu kkubo naye muganda wange ng'oyagala omanye nti obudde tebuziba mukome mu kkubo twabeeranga mu nsiko ne tuyiga okusiiga buno buntu bwa biiki ku kapapula ne tuyiga okukuba dduulu otwaliriza obudde naye ng'olaba tebugenda n'olya emmere ogenda okulowooza nti essaawa ziweze 7 ogenda okulira nga bakuba kadde ka ssaawa mmeka 4 naye nga n'essala mwaliiridde kati awo ekiddako kulya bikajjo ne tubeera nga mwali nabyo anti twabeeranga mu Kisenyi nga mubeeramu amasamba g'abantu ng'omanya ku ssaawa 6 abalima banyusi ng'obwagulayo 2 kati twalina endya yaabyo nga mukwata ekyayi ne mukisiba nga kiwanvu nga kivanga kuno n'eri n'ogenda n'okisiba mu kikajjo n'obaze ewatali biti n'ojjangu ekyayi ekyo kiyisaawo n'oli n'asiba kyasibye n'ajja nga akiyisaawo nga kiri mu fuuti nga 15 kati mu kukiyisaawo mukutula lumu ne musika kyayi nekikajjo nekikutuka ne mudduka n'ekikajjo ebyo life lumu tumenya ebikajjo bya Kato yajja akigoba yagira ku kikajjo yali yabalengedde ero ndowooza tutuuka tugambira nti nga Kato si yuno nejjambiya ngenda kubatema tekwabanga kututema naye nga muli okula tuli mu Kisenyi naga ngenda kubatema
kato ngenda kubatema muganda wange n'atutwala ewaka ne batukuba ne tudduka ewaka ne tugenda muzedewo yanjagala nnyo baganda bange bamanya nti nze kaggalanda ne bampa that love ey'obuto kati oluusi ate ne bantibula to the extent ne bwe nagenda ku ssomero ne ngentukayo ne baba Namuli nga baba batukuba leeti nga Namuli aga nti ezo no bazikole ki bazinkube nga banga babakuba bbiri abappi wano nga nezo bamala omukuba ezi ne bankuba ezange ne bamukuba ezizo ne bamukuba ezange kati dewo yankola nnyo ebintu ebyo kati era ndoze embeera enzibu gye nayigira mu kasenya akake era abamanyi busubi kyamaganda okukamu kasenya ak'ekiswera awo kupeetwa walingawo eddobe mwe temwakuba ku madobe nga tukuba akakadde kafa katya okamanyi eddubi si yandibadde nga kuwugawuga kuno kw'ekiro mu kidiba mwabirangamu ebidiba bine kati nga akakadde kafa katya nga mweyambula engoye n'okuba ng'okuba ogw'amabega ng'okuba ogw'amabega ate wategeddeyo kakati waliwo omulaalo twe twasomye tulumbye eddubi tukube ne mujaba omulaalo mu kulumba eddubi okukuba tebatukkiriza mu bidiba ebyo tujja kufiiramu tuba tuli awo ng'omuki omulala yali mulema ng'alunda nte zeeno mubanga mubamugana nge ssebwa ate no sebato singa abaddewo yandinzijukiza omwami oyo naye erinnya lidduse atulaba atugamba mufudde mukudduka engoye tukola ki tuzireka bwe tuleka engoye azibaka amanya nti agenda tukwasiza kunge tusigadde butenga bwe twazaalibwa ne bukyunkirawo kunkuluka buti twebuuza tukoze tutyaziwera essaawa 9 ssaawa 10 nga ebitengo byatukubira tuddawo tutyewaka ate tumanye agenda tuwaabira what we did dewo n'aleeta amagezi ne tuyita mu musiri gwa kasooli mwalimu bisikeya kulo nga babyambaza amasweta kati ne tukwata ekisweta ng'oddira omukono gw'esweta ogumu n'ogwambaza eno mu kugulu n'omukono gw'esweta omwana n'ogwambaza mu kugulu eno kino n'okisibira anooti ne tugenda okutyaba enku ne tutyaba enku nga nnyingi ne tutuuka ne tubagamba nti tusanze twabagamba mulaalo era maama tusanze omulaalo n'atubbako engoye nga tutyaba enku twalafudde kusoma tukaka tutyabe n'enku tujje nazo n'asooka atusaasira aba yaakatusaasira omulaalo n'aleeta engoye abaana bagambe bava mu bidiba bajja kufiira mu bidiba basiba mu bidiba nga bakuba eddubi mbeera mbala ababbi ebikajja babimazewo embooko yanyooka ewaka era ndowooza lunaku lwenzijukira maama lwe yankuba n'akwogoloza ne mugamba maama nkimanyi onjagala nnyo ndeka ate ekyo nannyongera nambuuza nti okwagala ennyo kyekikuleetera egundi eyo nankuba naye tukulidde mu bulamu nga kyalo naye nga tetwekubagiza nasoma paka P4 bwe nsoma paka P4 first term nenva kwakwata empola Kiswera primary school nenzira ku St. Kizito primary school Butayunja mu Kibinge eri twali mu Kiseka kati nzize mu Bukomansimbi eri mu Lwengo naye by then yonna yali Masaka kati bwe tudda ku St. Kizito primary school ekyanzizaayo mu mwaka gwa 2000 yali 2000 bwe mbaseerabidde baatubba ne tutasigaza kantu waka in fact naliko mu life ng'engoye z'olimu z'engoye z'olina ng'engoye nnyoko zaalimu z'engoye zaalina muliga bali mu lutalo yes mama yatunda piki bw'atunda piki ababbi twalina nga ababbi mu Lwenga awo mu busubi ababbi ne bamanya nti mama yatunze piki bw'amanya nti yatunze piki ne bamuwandiikira ebbaluwa nga bamugamba piki sente ze watunzemu piki tuzinona tufumbire emmere tufumbire n'obuugi teekamu sukaali tewanya buugi butali aye ne bagamba nti tufumbire ku nnyama bw'eba teriiwo fumba ebinyoobwa oteekemu ku ntula era ng'olina obikola olugito olunyweza muganda wange kati simanyi olugito olunyweza nga bajja era in fact babba ne babba ekitanda ne babba omufaliso ne babba engoye lwaki mwasulamu muki olwedde olyakulaalise kati twalinanga enkola tobuuza nti lwaki mwasulamu ekintu ekyo tosobola kigaana ye yali life eyaayo nti ffe twakulira mu life nga sente tuzisimira busimizi muki mu bunya nga maama bawita busuwa yalina ekyalaani ekyasinga ekyalaani ekyasinga ekyo nga mutunzi wa gomesi mulungi nyera bw'obama nga manyi
omukyala gye tulidda nabakyo maama Namuli ebusubi kyamagana tosobola kubuuza maama Namuli nga tewali atamumanyi maama Namuli yatunga ekyalaani n'ayanaamirira ng'atunga gomesi n'ajambusa akantu kano kazi oyo mwagala nnyo byomwogerako nfuna essanyu kati ekyalaani bwe yamalanga okutunga ku bbiri nga tuzikiza obutaala bwonna n'akikwata n'akitwala wa mu mwanyi ne tukikweka eyo emanji wa toyi naye kuolwo baamulabula bakubuulira bye baagalawo twagala ssente ekyalaani kirekeewo eggaali girekeewo babigamba tufumbire n'emmere ekyataasa eggaali yali yakagula eggaali ya Roadmaster King nga yakagigula ne piki eyo yali aguze piki bwe yali agiwadde omumukolera n'amubba nga ssente taleeta ziwera n'agamba kaagitunda ayongerezeeko tuzimbe ennyumba era yali ennene twali tusudde amatoffaali nga batukubidde amatoffaali gali amatoffaali ndowooza nga mutwalo tanuulu ng'eri ayo maze okwokebwa nga tusigazza kimu kuleeta seminti naki ng'eraga nti katuve mu Christmas batandika okuzimba lumu ssente zaali zigenda okuzimba ne bazitwala obuugi bwe banywa obwasigalawo babuyiwa ku tanuulu kyekijjukizo kye twafuna bwamalawo ebbanga yes kati ne tudda ku zero eggaali kyekyobugagga ekyasigala ewaka naye okusigala ewaka Lugonvu yali akyadde wakojja ebutayunja kojja Nsamba abamanyi mwami Muwonge ebutayunja omulimi w'emmwanyi Muwonge Wiriba Muwonge naye manyi lya Muwonge omu ku bagagga mu butayunja oyo omwami abakojjange be bamaama kati nga tujja ne tukyalako eno n'omala n'okola ki n'oddayo kati olunaku lwe nali nzirayo nga nva okukyala nvuga ntuuka mu Kyoja abamanyi okuva e Buyoga Kyabiri mu Kyoja ogende Emitete Mateete nvuga bwe twasalanga akasenya mwokayita n'ojja n'ogweno Kibengo na Kalembe okitegeera n'olyoka ogw'ekinoni n'ojja ewaffe Busubi kyamaganda mba ntuuka mu kaggaako mu gundi mu kasenyi k'Ekyabiri awo mu Kyoja nezijukira nti engoye nzikoze ki nzeerabiddeyo nga nsibye ffene mu kifo ky'engoye engoye ezirina okutungibwa engoye zange ze nagenderamu nze kasita nayambala engoye n'ensiba enjawu zange ku ggaali nemmanya kikoze ize ffene nemmanya kiwedde nenkalakata ate nga kojja Muwonge yampaddeyo ebbiri ng'essanyu lyenyina olimanyi kati olwo ng'ogenda okujja nga olinamu ettaano wano bakojja Jose ebbiri ekiseera ekyo nga ojooga ebbiri ozimanyiza ekiseera ekyo olaba ne ku mulembe guno mukyalo 12,000 omwana omuto yes kati ntuuka mu Kyoja manya nti engoye nzikoze ekinzireseeyo nvuga nzirayo essaawa olwo kati zivudde mu zino z'olaba ze tulimu essaawa ezo ziyingira zaali ziyingira mu ssaawa nga 12 kitundu mu kuyingira mu ssaawa 12 kitundu nvuga nzirayo ebutayunja nno neki bwe nzira ebutayunja nno n'engoye kojja ngamba tokola ki toddayo obudde buzibye ddya kudda enkya ekiro kye yaŋŋaana okuddayo kyekiro kye babba ngenda okudda enkeera nga ndaba oluggi baaluwanguddemu nendowooza bakola renovation bateekamu lupya ngenda okulaba ekyalaani tekiriiko ngenda okutuuka mu lujja nga ndaba ekyongoobeera obuugi buli ku bulooka ku tanuulu ngenda okutuuka ku side board ndaba gundi okutuuka mu kisenge temuli kantu mukyenjogerako tokimanyi nga ennyumba nkalu kyangaala bakiyumba munyale olwo tuddeyo ku ssomero twabadde mupi ogenze bukoma nsimbi anti kati olwo yeyo step etujja Busubi etuleeta eno kati twatandika mu mbeera yakugabirira nze kimu ku bintu ebimpeesa abantu ngaba nnyo sirina naye omutima gwange mugabe nti nze muntu asobola banzibye nnyera naye nkitwala nti omuntu ansaba ssente ng'ali mu mbeera yakunfeera nakunziba ziba za bisiraani njagala nnyo okuyamba omuntu era waliwo neyaŋŋa nti naye Lugonvu ani alya ku ssente yo nze tosobola kuŋŋa nti mpa ku ssente zimbeeremu olina okunsaba ssente ng'olina ensonga lwaki onsaba ssente kati twatuukako akaseera nga kakuyambibwa abantu nga bayamba buyambi n'abaweso omanyi okubanga amasefuliya baagatwala ebikopo ne babitwala temulina ngoye temulina bijiiko temulina wadde kaawuuma nga newokufumbira ettooke wadde weeriri naye nga newokufumbira mukola ki
munonyawo bunoonya ne babawentamu baba bakabawentamu mutaddeko emmere kubanga amasiga galiwo tebagatwala n'enku zaaliwo n'ojjukira nti n'omunnyo tewali n'ogenda osaba omunnyo ku kyalo mwaliko mwekka nti omuntu wakutuukira okuziina nga yakulaalise n'okukulaalika ne mubulawo omuntu yenna abeera okumpi awo nti bwe balumba tujja kuba kati omu ku bantu okutwala entamu omu ku bantu abaali ab'amaanyi abaali batiisa yali Luwombo babba Luwombo gwe basookerako bamulumbako balina we baamubba fe baatubba naye ne bakolanga rutini ng'otandikira wa Luwombo abamanyi Luwombo oyo omusajja yali w'amaanyi ku kyalo naye balumba Luwombo ng'atumanyi n'okumanya nti Luwombo alina ki emmundu twagenda okuwulira nga baleeta amatofa amayinja gano amanene ne bakuba ku luggi ne bakuba ate nga bakobaga nti ne bw'onaakooca tugenda kukutuukako tutuno tujja ng'obawulira kubanga tuli mu lusozi tutuno tujja ne bakuba oluggi lwa Luwombo ne balwasaamu ne bayingira ne bakuba Luwombo embooko ne tuwulira Luwombo ng'akuba emiranga ababbi banzita walaalalaala Luwombo gwe twamanyanga nti alina ki emmundu kakati bwe baba nga basobola okubba Luwombo ffe totubuuza kiri kyali kyakukyalo ng'ebaga nti tujja balina okujja ate sente ze baagala zirina okubaawo tutegeke bino bye mulaba eby'ebipapula ebyo bye babadde bawandiika ebyebaluwa kiro kitwala omunaku abantu badduka mu mayumba gaabwe era nga bwe kyali wano ffe twali twabirabadde Lwengo bawandiikanga bikiro kitwala omunaku nti ffe bakabidde enja ab'eddegeya zone 2 abalyannimira abataagala kukola abavubuka envumulo tujja enki ewagundi ku lwogundi nga bakuwalifunaga gonde mwetegeke tujja tubasangamu mu nnyumba siri mugiveemu tubasangamu kati bwe batubba bakojja bagamba maama ekitundu kino kibi nga ne maama ali so depressed kubanga Christmas tetwalya yali alina engoye z'abakyala zaali ziri mu 10 n'omusobyo gomesi bali bamuwadde okutunga yes ne bazitwala bali bannalwanda nga bakajja ne bagamba ffe twagala engoye zaffe maama n'asimula obusente bwe yali akukulira yali azikwekana mu kiraalo n'abusimula bwe yali akukulira mu kiraalo obwali obugattako tuzimbe ennyumba n'asasula engoye era kyanjigiriza bingi nti nze muntu asobola okutalaafiya n'ensigala ku zero nze muntu atalinamu mbeera ya ebyensi tebineemazaamu sindowooza kantyogere nti ebyensi tebineemazaamu nti nalaba maama nga amaze okubbibwa ng'obusente bwe yandisigaza naga nti buno naga nti katubawe sente zaabwe baana bange tujja kukola endala kati mu mbeera eyo bakujja ne bamugamba eno ekitundu kibi lwaki tokola tujja eno ewaffe butayunja waliyo emmwanyi nnyingi kitaffe yaleka ekibanja kinene maama n'agenda wa mu bukomansimbi ebutayunja kati bwagenda ebutayunja neŋŋenda naye ne tutandika obulamu ffenna already baali basoma Dewe yali mu Kampala by then yajja mu Kampala nga bamaze okutubba najja mu Kampala ne Kojomu kati ye Namuli yali mu Kisulo ku St Bernard's College Kiswera n'asigalayo kubanga kiraso by then yali mu senior toba sijjukira bulungi n'akola ki n'asigala kati mami n'akola ki najja nange ne tutandika obulamu obupya olwo mwaka kyogoye that is 2001 2000 yes mu myaka egyo olianza okugattagatta nti P5 yali 2001 kitegeeza P5 teyali 2001 nali P4 P3 yali 2000 kati P4 mu myaka abajja anze sina gundi siri mukazi ate ekintu nkibagamba nnyo nti ebiseera ebisinga okutegeera kw'omuntu tekusinzira ku myaka waliwo abantu nga myaka 8 naye ng'ategeera nga wa myaka 10 era towasanga mukazi ngoga nti njagala omukazi bw'ati ali mu myaka bwegiti omuntu ategeera aba ategeera kati mugeze bukomansimbi yes mutandise obulamu obupya mutandise kubeera wakojja kati eno ku saidi ya mami kozi waliyo taata yaleka azimbye taata waabwe yandibadde jjajjaffe yali yafa kati nga yaleka abagamba nti omwana yenna ow'obuwala alemereddwa bafunyemu obaakoyo atandikira wano kati eno nti twali twetamiddwa ekyalo kitutamye batubbye temukyalinayo nakalandira kubaolede taata jjajja yali oluganda lwaliyo naye ngaaliwo obukyayi bw'ekitundu obwo obukyayi nga twetaaga okuwummulamu kunaga nti mpumuze ebirowoozo kati ne tujja ebutayunja
bwe tujja Butayunja ne tutandika mpola nze nga ngende ewa Mwami Sebuufu n'ewa Kojja Muwonge mu biseera byange eby'eddembe bwe navanga ku ssomero by'eby'eddembe ku weekend n'ennoga emmwanyi n'ewa Mulongo Waswa. Nze lwaki nyumya history wange nti nze siri mu mbeera ey'abantu abeemalika abeepampalika nti abamu ku bantu beneegomba babadde successful balina obulamu obulimu Honorable Kyagulanyi Ssentamu is someone akulaga life ye nga nzibu ne right now he's bigger than even ayise mu ttanuulu kati abantu ng'abo tubeetaaga okubalabirako nti kibi nnyo muganda wange Joshua Musaasizi tewali kyabulabe nga kulimba kyoli naye bw'otandika okwerimba kyoli ate kyabulabe nnyo nti abantu bangi bwakulaba ng'oguze emmotoka naga nange ndagitumiza bwakulaba ng'oziminaga nange nzimba bwalaba nti wakoze embago oba wayanjudde oba bakukyazizza naga nange omwaka ogujja oba omwezi ogujja weerimba okumatiza okulimba omutima gwo nti osobola webale kasita otandika okulimba omutima gwo n'olimba obugagga obutali wammwe n'olimba enkulaakulana gy'otali you are gone manya kyoli kyawa kyoli bwe kibanga kibi kikolerero kiveemu nti nze namanya kyendi n'enkyawa kyendi nga kyali kisoomooza nga waliwo weakness nenwana right now sinatuuka gyendaga naye ndaba ngenda nengerayo nentandika okunoga emmwanyi nga buli kasero bampa siringi 2 nga tusobola okujja yes bukabalagala anga si kabalagala being and try tutandika butandisi ngamageraageranyiza omuntu yes nti kabalagala yona kuzino kaba kamuka 10 kamuka 5 kamuka 5 mu supermarket kati by then kalinga kamuka 5 bwalinga butano wabanga mukaga 10 ndowooza mukaga 10 ndowooza kati nga ngenda nenoge emmwanyi ne bampa siringi 2 akasero nenoga obusero bwange nga 10 za siringi 12 nenkya nenoga kale ate nga tebatuweerawo nga batusasula wiikire wiiki neetuuka ne bakuwa 15 nenzireeta ewa maama bwe nzireeta ewa maama nemutegesa kati nga sizaakulya naga kati zino mwana wange tujja kugulamu ebitabo people notereka bwe mbagamba life abantu gye bayitamu nsobola okutegeera buli muntu embeera gy'ayitamu kebere ng'esoomooza. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu naye okwewala bino byonna weekwate Vibes Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo anti omukolo gwo bakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafule mu kuteekateeka embaga. Kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte ebirala obibalekere. Vibes Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate oba kubira omwana wa taata Sentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibes Ceremonial Events. Eno Lugonvu zisho tutunulia bulamu bwa Sentongo Lugonvu tuddeyo mu kusoma njagala nnyo waliwo kinjagala mu kusoma ko ne bulaba kwesibyeko tubadde mu P4 kati tugeze mu P5 kati P4 nagenda e Butayunja nga ndi mu second term P4 first term tugisomera eno ewa ebusubi kati mu second term ruwumula lwa P4 first term wetu shifting ogende Butayunja kati mu ruwumula awo nyingira ku St. Kizito Butayunja Primary School abaaliwo be nasoma nabo banjulira nabakulembera bwe mbakulembera maama agezi munyu afubu tuserwengo ekiswera kati olo nga balaba eringa ekiswera eringa Kampala yibuko masimbi naye abana bavange Kampala ne bajja mu kyalo nga batufufumya mu kusoma naye ate ng'eri kyali kyalo nnyo busubi kati maama agamba bw'oba bakulembedde ngeri badde okwala kyakubiri kyakusatu essomero eryo linafu ankyusa anteeka ku St. Pere Liberation School eri essomero tamwe ankyusa anteeka ku St. Pere Liberation School eyo nsangayo abaana nabaterega right now ali ku omuzadde yandisanyuse nti omwana wange abakulembedde lino lisomesa ye yagamba abakulembedde oti akamutwale kulisingako waliwo ne madamu omu erinnya ndyerabidde madamu oyo yajja n'agamba maama
omwana woono nze ndi musomesa naye tagwana ssomero lino ng'ate wasomesa namuga tagwana ssomero mukyusize essomero ali waggulu nnyo kubanga kyenzijukira nabakulembera eyakwata ekyokubiri nafuna twakolanga ebigezo baateekangamu obugezogezi obwo nenfuna nga bagabira ku 600 nafuna 400 oba 80 something like that 480 eyakwata ekyokubiri yafunira mu 160 nga range nene kati n'amanya nti waliwo obuzibu n'amugamba omwana wono mukoleki mukyuse lino lyaffe lyabakyakayiza nankyusa nantwala ku St. Pere nensangayo bannabaterega nensangayo waliwo ogi wange Justin keka Jasani erinnya lidduse bannakyajja bangi nembasangayo nasanga ate bo basoomooza wasanga wagende ng'obamanyi oluntuukayo ndi mupya bwe ntuukayo ne bansooka bankubazike kya 7 kya 8 nga siyo nzooli kati mama n'amanyi omwana asoma abamu ku baana amasomero galinga ageereranye nga gali like 1 kilometers gali ku kyalo kyekimu abamu ku baana abaali nga abasomera ebutayunja wali ku St. Kizito bwe bamanya nti ngenze eno ne bawaanira abeeno nti lese oyo kasazo bankuba ekyeso kya 7 kya 8 ngenda okuterera mu nti okwata ekyokutano ky'omukaaga nga tuyingira P7 nensoma ku St. Pere Liberation School kwe natulira P7 kati bino byembagamba bye bya bulijjo ntula P7 nga St. Pere Liberation School teyina center ng'ate tukolera ku St. baliyitanga batya Kasota nga n'ababutayinja wadde lyali lya gavumenti naye ng'oluusi bajja ne tukolera wa Kasota ku ssomero ly'e Kasota naye erinnya ndyerabidde bino ebya St. sirijjukira naye lyali lya gavumenti naye nga lirina ki senta nga naffe tweregisitalingira eyo kati nentula P7 P7 nagitula 2024 nentula P7 nengenda ku Light Secondary School Kitoma Sembabule Bukoma Nsimbi Kitoma eri Bukoma Nsimbi ova Butenga ndowooza Kitoma Light nyiniyo siye familia bano bambuga katikamu light ndowooza wana light eyo katikamu light kati ya katikamu nyezi kati familia eyo ndowooza yerimu light light kati by then gali abirigana malagaze buzi twaina light college katikamu light secondary katikamu eringa Light Secondary School Kitoma Light Secondary School Kitoma kati ngaga nensomerayo nensoma senior 1 ne senior 2 kati mu kaseera ako okutula P7 nga maama obusente buzze n'agula ekyalaanyi ekirala n'atunga n'atakoma kutunga n'akola n'edduuka kati ntuuka P7 nga ndi mu kisulo abayimbi kati mwe temutegedde bayimbi ebutayunja walingawo chairman Sali ng'alina ekikaali mukimanyi ekiringa ekikubirwamu endongo ng'alina ekikaali ngeno okukyetolola mizigo ffe ng'okuyingira endongo tuyitawa manju kutoyi ne tubuuka lumu twagwa kuwalukagga ng'ali omukweyambula kukyusa ngoye muvaawa walukaga muyimbi bajjangayo kati awo P7 mama aleeta tusuubula buyoge wa Beni ebintu mu dduuka walukaga ekiseera yakubira kimasa nako bigambo poison ntugubadde lwa fees mama ezikola ki simanyi nyimba kama nenga limba ni tugubadde lwa fees www wolira serejo nganda bangola akakati lwerwo www ogulira wofiira ebiseera ebyo wakubira oluyimba lwama omuzadde tagulwa ne bwaba simanya wamalibu yoyo goyina kati ebiseera ebyo ng'ayina namige Gita singers walukaganga w'amaanyi kati nga bajja ne bayimba era bibyo nga bewulira 15 buyoga 16 butawinja 17 degeya 18 kikaali 19 kati bacha bijjukira covid ya kati olwo walukaga
twayinanga Chance Nalubega ng'akuba Gomiba band jagala mu kyakale jagala mu digide ng'atebwe munywa bia nazida mwe malegoka buno obulamu bwa leero bwalemaganye kati muli enkoko ng'ate nno bwe munywa olumba towalaba nyoko kamala obukamazi abalina ennusula banno bwe bakyakala laba abatalina abatambula nga byesesa nazida ezo sheshesheshe ushambada ushakuna Chance Nalubega akaseera ke kamu nga kaliwo omugenzi Harriet Kisaaki owa Riders Production akaseera ke kamu yayimbira nabo mubiri yayimba Kanda Babyface wajjo wano yayina zikanda omusajja yagwana mu chupa kina Nigeria omusajja ezo kati yawo omulala eyaliwo bano ba Eagles bali nyono twali tubawulira eno nnyo Abitex yabategeka nga tulira ngalumu simanya omukaaga tugende na kivubo fenna tugwere gaba kati ebyo nga tuwulira zineza kiwatula agenda kuyuguma ku ntujjo ya munnayo buli muntu mu kikamu osibuka nga 13 njagala obeeyo kati awo kamiliyoni ngale kiwatule kijja kuba kikambwe kamiliyoni abenga balese awo mutima balese Roni Mayinja abenkima Paulo Kafeero ate abengonge Geoffrey Rutaya Bobi Wine owembogo na yejali kiwat kakyezo nga kulusoko mwaka tugwere gaba tukitandikireyo aba Eagles bagamba bakube ebidongo Kamiri nene nairandiye okuyingira 15 yekomyetane ezekiseera kati ate tukola ki nga fe tuli eri kati abayimbi abo bwe bajjanga ate ne bajiranga na 13 awo kati bwe bajjanga nga nze nzija nali mu Kisulo P7 maama nantuma bia ne soda n'engenda nsuula nesiba abamanya akasozi kati minister nakiwala watunda mu dduuka nali mumanyi kati nakiwala minister alina wazimbye amakaawe ebuyoga ku kasozi aka Kabaale ng'ove buyogo ogenda eno ewaffe ngadda Kagogo waliwo wazimbye amaka kati awo ng'oyisaako crates eza bia n'endala 2 eza soda zosibye mabbali naye nga kwosererako oti ejjinja paka kudda wansi ne tuzivuga kati nga kiki ekizindeesa anti kakati olunzi ngenda kulaba abayimbi ndabira bwereere ntunda bia ntunda bia ne chapati nga nzimanya okusika chapati zinenyinyike naddala nga nzika chapati paketi nga 2 nenyingira ne maali yange nengira ne manya gunamuwadde chupa nenkusumo nze we nayigira okusumuluza soda amannyo cha nomuwa cha nomanya gunamuwadde chupa yange twalina ng'odomero ng'ayina effujjo ne Sande Mukiri odomero ne Sande Mukiri nga balina effujjo nga bw'atangira n'omuwa ecupa era bw'agera nga ng'omuwa ecupa ate ng'ajja kukuba ng'omuwa ecupa kaseenongo yakyamukangaawo ng'asooka agiwuuba ng'ajasa ze natuna ng'omwenge ku mbaga ku mikolo egyo kati awo wemmanyira abayimbi zega n'amasanyu agagundi bavudde dda mu kusoma awo bonna byalinga mu kusoma nga nva ku ssomero nenzija ntunda omwenge ne soda ne chapati naye nga bintunza tebajja kunkuba n'abasomesa bajjanga ne babeeramu era nga bantwalira nze ndudde nga abantu bantwalira mu kirasi yaabwe n'abasomesa nga bantwalira mu kirasi yaabwe olwagira nga Fred mpayo ka soda awo olugira nga atagamba nti mpandiika nja kuwa kati nga nakuwoze soda ng'onkuba nga abasomesa mbawola abasomesa abayagalanga ebbanja nga akuyita genda ogambe maama ampoleyo kawaafu kasukaali nja mukola ki nja kumuwa kati nga nawe ofunirawo exemption exoneration wanatuka okuba embooko okusoma nga bajja kukuba eyo nga yanjawo nentambuza bwenti nentula P7 ku St. Pere Liberation School nengitambuza mu bulamu obwo obulungi obwali obwangu nga buzibu naye nga ate gwesere bwaliwo nali mbimanya abayimbi abo nga mbamanyi Madina Nakiwalaawo kati olina n'abawala oba osuubiza abati waitondandika byabawala nga waba myaka egyo ng'olimba n'abawala ajja kutwala mu kikiri munange ndudde nga si tekitandise kati naye ndudde nga nyina embeera eyo okwerekereza nti mbitwala nnyo nti bya bulijjo
saayingiramu mbeera eyo era akasente kange kanyamba nnyo okwezimba n'okwekulaakulanya amangu kubanga nze mu P7 mwennyini navanga mu luwummula ne ŋŋenda nsuubula bundiizi nga nze bamanyi nti ndi musuubuzi wa ndiizi Kagogo, Kiryamenvu, Kitaasa, Kyakamunya ne nsuubula ndiizi ne mmuleeta ku dduuka n'ensala ne ntunda naye kati ne tufuna obutakkaanya ne maama nga ne maama asuubula ndiizi kati bw'agamba nti si kompyuta kati bw'agamba nti n'obwange busale nga nkwata egimu ku mpago eziri omwenene nga kaceere kati nembeera nga eno ndiizi mutundira ku dduuka nenfuna obusente ku weekend nensomba ndiizi wange kati bwe namalanga okufuna obusente obwo ate wano mu nnaku endala nze nga bwe nva ku ssomero nga nkola obudde ŋŋo obumanyi muceere n'ogatta mu kawunga n'osiika munyiga obungodi mwe bamuyita ndowooza obungodi namungodi ng'onyiga omuceere n'ogunyiga obunga bwa muwogo n'obusaamu kalangi ne ka baking powder smart baking powder n'ozigira oti n'osuula muli n'okola ki n'osiika kati nga nkola obungodi n'emutwala ku ssomero n'emutunda ku break ne kuki ne ku lunch nga mbusiika kiro bwabeeranga nga bubiri bwa siringi 10 kamu kaataano buno bw'ebyennyanja babuyitanga obugundi kamonko era zitaagala nze nabyennyanja kamonko kati awo nawo nenfunirawo obutakkaanya ne maama jjukira nga maama yanguza omuceere maama yanguza akawunga kati nga mugamba maama bampeyo kiro y'omuceere nga gamba gipimaawo kati bwe napimanga kiro nga nyongeramu kawaafu oba kakoota bwe muga nti mpayo obuwunga nga ngula koota newa half business ya mama ogituddemu olaga ngituddemu ate ogenda okwesulira business naye olowooza weeyamba kumbe oyo nakolanga amagoba nenkolanga amagoba nga gasinga capital gwentaddemu amagoba nensiika nenfunanga sente ze najjangamu nensuubula ndiizi in fact nenkulanga ndi business minded nnyo kati neŋŋenda senior 1 ne senior 2 nenyisomera ku light secondary school Kitomaawo bwensomerawo nvaayo nti okuyingira Kampala okujja eno mami edduuka bwe likula naafuna ekirowoozo naga nti sente zino tezikyasaana wano agamba akyuse alekemu mutowe ajje Kampala agaziye bwalekamu mutowe najje Kampala babaddeewo ne baba Namuli bali mu bibiina ebya candidate classes kati nze nga ndi mu senior 2 nga oli ali mu 6 ono nga ali mu 4 nze ndi mu senior 2 kati nenzija naye bwe namalako ttaamu tunangamba kola ki jangu era Kampala okutandika okusomera Kampala natandika okusomera Kampala yali senior ya 2 third term natandika okusomera ku Joint Education Center Jake High School. Jake yali awo Masajja naye ebigezo n'embitulira ku Dike twagenda okumaliza nga bajambusiza ku Dike nga mwami Kyeswa yegase ne baganda babali South Africa ne bagula Dike isomero lya Dike David Kanyerezi ne baligula we natulira sini eyokuna olumuvudde muva mu kibuko Masimbi njagala story yo kuva mu kyarusi bimotoka kati ye mama yajja n'alinya najja yansookayo kati yenge ekyamunsoosa twandize ffenna naye ekyamunsoosa nti nze nali mmalako ttaamu naŋŋamba bwona amalako gye sinze nalabe gwako naŋŋamba bwona amalako gye neŋŋamba abayaaye bonna abali awo twasomanga nabaawo ne mbagamba mubadde mutwe munkolirako ono nga muva e Kampala ne mujja ne mutujooga naye kati ngenda tandika kusomera Kampala kati kyenzijukira Light Secondary School Kitoma ekisulo kyali mu mitwalo 18 n'obugwamu awo ngadde ya mitwalo 5 kitundu development fee ya 15 eri ekisulo nga development fee ya mitwalo emeka nga baba wa lunch nasomerayo ttaamu emu first term senior 1 nenfuna omu ku mikwano gyange naŋŋamba oli fala nze ndi nva Kampala bampe emitwalo 25 nga kuliko pocket money na biki nensasula 5 ekitundu nensigaza 2 olongasulawo napangisa omuzigo ekiseera ekyo senior 1 gwe muva mu bino bwe mukulidde mu bikomera napanga okulya era yefumbira yo edde baba wa lunch
kusomero yes kati laba bwakinga nti ennyumba ya 10 mmeka omwezi emyezi 3 za siringi mmeka 9 amasanyalaze oteekayo nga mutwalo amasanyalaze galinga ga 12 in fact twasasulanga omutwalo gumu n'ekitundu kati twekwata abantu bameka basatu tupangisa ennyumba etya nga buli omu tamu osasula 15,000 kati netutandika okusula wabweru w'essomero naye ngera tusulawo mu kabuga bakayita kololo abasomera ekitoma mukamanyi bakayita kololo kekali mu kitoma mwennyini naye nga akabuga kabe bakayita kololo walingawo maama Luwemba n'atupangisa ennyumba ng'eri ku makage kati ne tukwatanga omutwalo gumu ne tugumuwa n'atukola ki n'atufumbiranga emmere nga bw'alya enkoko tulya nkoko bw'alya mukene tulya mukene n'atufumbiranga enkoko nga tusula ku nnyumba kati nga taamu namba okozesa omutwalo gumu n'ekitundu okulya kubanga twasulanga mu basatu tusasula 5 n'omutwalo ogwaki ogw'okulya gwe gumu ekitundu taamu namba nga taamu tusobola okusevinga emitwalo nga 18 myaka egyo ne tusooka nga osoma Mande Lwakubiri Lwakusatu ku Lwokuna n'Olwokutaano Bukoma Nsimbi mu kibanda kya Bukenya kulaba firimu sente nga weziri ku myaka egyo ne tupangisanga special olweze emmotoka eza 10 ne gundi limited nga zakajja nekuvuga nekutwala e Masaka n'ogikubira nedda nekunona netujoga kitomanga ekuba omupiira gino egyokuwakanya egya Coca-Cola biki nga ffe baleeta bikante ebyo bikante okugenderera Masaka mu 5-3 ebikante kyatwanga 15 okudala 15 13 oluusi 2 nga ffe tubirinya senior tulina ate eyo senior tu yesinga okuba ey'okulaba yes sente tulina nga tupangisa special bantu 3-4 otula nosumagia bano batwaliranga emicere gyabwe gye banalya basulanga bafuma nze nalya mu Boulevard yali Zebula nalya mu Zebula ku senior 1 mu 3rd term nendya mu Zebula ensi yonna neetya mwana jajjase nafuka Brian White nendya mu Zebula naye Zebula ogimanyi ebiseera ebyo naye Mukama mwebaza nti essanyu twalifuna eryo naye saayonooneka ekintu kye saakozesa ku njago omwenge nagunywako naye ate siguli ogwagundi siniya tunanywa ku mwenge olwo osoma naye gomanyi omwana wa siniya twokunywa bbiya nako 3 mu wiiki 2 ezisigaddewo gundi Bukoma Nsimbi olwo ab'essomero tebogerako ne maama kati bo ab'essomero baali tebamanyi nti mpangisa bweru nga bamanyi nva waka naye ng'ate maama jjukira mu P7 andeka mu senior 12 ajje Kampala kati ate we nasinga okukolera ki efujjo embaga z'omukyala awo abazadde batwalanga abaana ku masomero omwana agenda kati nga mu senior 1 omuzadde n'agendyako n'amuwandiisa n'amulaga nti amutadde mu kisulo ekyabangawo nga batwagala nnyo nga gwe kennyini omwana kati ng'akuleeta abaana babanga bangi nyangu wanzirayo kati nga nteeka ku ssomero kubanga n'abadde nga mutuukira mu ssomero oluusi newandiika n'okola ki kati n'akola ki ye n'addayo kati nze bwe yamalanga okumpandiisa nga nfuluma n'ebintu nga nfuluma kati mu kumpandiisa awo nedda sinze nakikola nga nze kakyalingawo era ffe twali bagezi n'abalala baali basobola okukikola kyenzijukira embaga z'okukyalo twazikubanga nti wamanyanga nti egindi waliyo ki mwafuka mpulidde kamenya kati nga muzikuba mutya ng'osobola okubeera wano n'omanya nti ebulenga ate endongo y'ekyalo waliyo endongo y'ekyalo etandika butandisi kati kawungezi kano ng'obudde bukakali olwo nga tukuba zi super sound nga tukuba zi twin yajja n'endongo twin ng'ekuba emizindaalo nga bwe baleeta abakubi b'endongo aba endongo ng'ejja nga kujjirako bakanyama kwalingako ne kaviiri Bukoma Nsimbi bakanyama abo baki bakuzzaayo emizindaalo ng'ekuba eddakiika 3 ne giba nga ojja kubuuza Suna Beni yabitegeera eddakiika 3 ne giba nga gisesetuse ne bagisindika ne bagiza negisesetuka naye nga mulimu lwemutambula negikola ki endongo nebabula
ne mutuuka nga muli mu kawonvu eno muwuliranga eva eno muwuliranga eva eno muwuliranga eva eno n'ogira oti nodda wansi ku lino yekkubo n'oteekako okutuba oti n'oteekako yes n'ogaa nti eva eno omulala kyateka njiwulira eno abangi gye bagamba gye bagiwulira gye mukola ki gye mugenda yabanga nkola yaffe mu kyalo obanga otambula ekiro nga budde bukiro gamba butambula n'olaba nga gyolaga towulira muntu nejova tolabayo muntu okusamba tukuttaka booti bwowulira ebigere ebitambula munaye katonda yakola eki tugenda okuwulira ebigere omanya waliwo omuntu kati abagezi ng'alya kava kiro ekyo asooka alaba omuntu ayitawo kati ffe twateganga ndongo n'ogiwulira kati nga musobola okutambula ne mutuukanga muli kilomita endala nga namba n'obuuza omusajja nti owange eno ye wali endongo nti endongo eyaddwaliro nti eri kigungumikena ate gye muva ate ne mukola ki ne muddayo obuyimba bwenzijukira obwalikawo bwatujjanga mu masomero Lady Titi Sonyiwa Faaza yali akubye Sonyiwa Faaza nakemeddwa ekisajja waliwo waliwo luno seggwango n'obootya gwatakokolima ali mu 12 awo naye oluyimba olwaliko kiweewa atukubira oluyimba gali ekozeeko ali yakuba akabimbi si gali ekozeeko ntwalira kameme ntwalira kameme Abudumulasa ajja omusono gwa Mungu ezo ennyimba omubanda wa Kabaka aleeta oluyimba ne Juliana oluyimba lwatukubira endongo mama wabana yani yegwe kyakufumbira kamere yani yegwe ajanjaba abaana yani abonabona nga bakusibye yani buli kyenkola nkikolera gwe n'abaana bo tubenga tubeerawo sobola okuwesa n'ekitiibwa mu bantu bo buli kyekola ozo Kamiliyoni akuba zi Mama Mia akuba zi Dorotia akuba neekolera maali ayayaya netukuba endongo y'okukyalo siniya 2 maama jjukira zeeno olwamaliriza nange nenzije nensoma senior 4 waliwo humbleness kubanga obulamu bwa kyankala na mama eribu koma nsimbi yajjanga kusomera okulaba mwana wali akusanga gozi mu kilasi kusomera omwogerera lumu na lugwamu ajja okunkyalira nga tangambye nti ajja kwetegeka omwekanga lwe yajja lwakuna olwokuna lwange olumanyi sikola ki sisoma bwajja yamanyi baaki kisulo baali bangi abaana nga ne bbaasa obwagosanzimu asobola okubuzaabuzibwa bwajja agamba nti njagala ku Fred ali mu senior 2 abibagamba bakebera mu bali mu boarding nga sikola ki sirimu kitome eri abalimanyi ekyemmanga waalyo we walinga primary kati nga bamugamba oba ali mu primary nga bagata ali mu primary kati bo nga balemerako kubanga mbuze mu bitabo byonna bamugamba gendako kuki ku primary kati nga bwofuluma bwoti nokkirira ekikuba ekikula ku primary aba afuluma kikuba ati nga mulengera ologenda wa tuve wansi meeru kubikaji kugundi mu majani ga gundi ga kaleve meeru eyo tuva kutambula nga tuyita kusomero mulengera twali basatu waliwo moze wange serwadda twali kutuva ku kyalo kimu kati yali South Africa n'abalala benne yabidde mbagamba maama wuuyo sigwa bampanirira kati bwajja ono si mwana wange fuule nga sigonda kiki kajeyo ndawo okumegerera okuba ngonda ndi mulwadde eyo nyini wansi ye wali dispensary yetwa eyesomero nobalawo baba tuva muji mubadati ntusi eno ne bakebera ebina binanga tolimu ne ngamba omwana wange jikira na kabidde tandika okulimba ngo kyali muto tetenkanye kati ye kavubuka mwana wange kiki kati jukira yali aludde wati nga alina okuddaga obudde bugenze ampa ssente ezeddwa okunzijanja basinga obulwadde bugaana ampa ssente z'ekuba essimu twalinanga kikolo boxi nga binusu ampa ssente z'okukuba essimu naye onkola ki nzisigaza agamba kaŋŋende essala alimpa lyeyali aleese mu kabaketi nga ddene liti kasa yabulirayo ati
nempona ebyago tabinyezeko ebisulo nga anti wali yalowooza nti bali essomero lyalina abaana bangi yalowooza nti bebakoze eki babita kusebubi ate omwana wange musirise kati balowooza nti okitegeera bombe katulako ebisebuka nga tudda mu kisulo kyaffe eri gye tusula mu kazigo kaffe nga tulya sala sente atwongedde endala ajja lwakuna ku lwokutaano gaddayo mu kibanda kya bukenye bukoma nsindi wulira omwana Chuck Norris n'agamba nti ejingo olwo yaliko nekeke firimu kyezaliko ebiseera ebyo firimu ezaliko abazanyi benzijukira Kalabudio Van Damme Lembo Schwarzenegger yaliko Kalabudio Van Damme Lembo kwaliko Master Chancy ezo z'Abachina ezo olaya ddala nga okyogera okijja muli mu mutima nga kyakonyira ojo tuddeyo ku ssomero oze Kampala bwenzije Kampala ne gana malira ku DK bwe malira ku DK ne olumaliza senior 4 senior 6 nenjimalira ku najena nkumbi yanga Christian wano mu bad event nasomera nnyo mu bad event era nesa kiuka nze sikiuka era nakati ndi musajja mu Catholic nsobola kubeera mu Basiraamu for some good time naye asigaza kiri enono yesigala enono ndi muntu nnyo wanono then kati bwe namala senior 6 surgery ningirawo ningende South Sudan senior y'omukaaga tugimaliriza ebintu bibaddemu endongo nyingi bibaddemu firimu bibaddemu ebibanda bibaddemu pangisa special tuwomerwa obulamu bibaddemu okuba ebikajjo bibaddemu n'ekiso kye wasimatu bibaddemu yatwala essaati yatwala engoye kale biwanvu naye ndowooza lwaki tetukomaana n'ekitundu ekisooka tutandikirawo ekitundu ekyokubiri lwe tunadda wano tujja kutandikiraawo okutematema obulamu bwa Lugonvu mu kitundu ekyokubiri kati amaliriza okusoma kuno kwa secondary obulamu obuddako atandikirawa okutuuka gyali kaakano kale atulaba ku Lugonvu's show katukomewo n'ekitundu ekisooka tulindiriye mu kitundu ekyokubiri nga okusubscribinga Lugonvu's show page ya YouTube eriko erinnya lya Lugonvu's show gendayo osubscribinge walaba akantu akalinga akadde awo waliwo n'ekigambo subscribe nyigawo ojja kugoberera episode eyokubiri gye tugenda okutuusaako nga twongera okukutemera Lugonvu yaani okutuuka gyali kaakano. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu naye okwewala bino byonna weekwate Vibes Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafula mu kuteekateeka embaga. Kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte ebirala obibalekere. Vibes Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate oba kubira omwana wa taata Sentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibes Ceremonial Events